Emmotoka evudde waggulu eganye okusiba. Dereva asoose ne n'agamba eganye okwaka bansindikemu. Ne bamusindika n'ategula ne kaaka. Kati ngeri kali ka tipa tekisi kamukka ne kagaana. Neremererwa okola ki okusiba kati eyo ebadde edde eri bwiti nze nga nzire eno. Kati wabadde otulere ebadde wetanga eri yetukereyesezza okusala tudde eno. Kati tugirinze egende bwe kati mukugere bwe tusala tudde eno bwe eri ne beyo mu mbirizi kati ono ne gene force nange ne sindika ne mpagamirana kati oba mvudde kenta simanyi nakumanya ne sanze ngudde eno piki yo neremera awo nebajinyiga emotoka singa eri ebadde eva waggulu nga ina kuyita waggulu zino nga ziyita wansi kana akabenje tekali baddewo sina kindi wabatekewa amadaala n'abebigere nga basobola okwambuka ne bayita waggulu bwe bati. Abalumiziddwa abasinga babaduusiza mu ddwaliro mu Mulago okufuna obujjanjabi. Naye ffe batuyise ne tugendayo mu kifo ekyo ne tutandika ogwaffe gw'okunoonyereza. Motoka zino 2 neri pikipiki 3 zonna kati ziri ku Old Kampala nga tulinda IOV ajja kebere. Naye twagala kukubiriza abantu Mulanga maddala bavuga ebiduka anti katona bakutandika engendo zonna zogendamu wadde enkumbi oba empanvu kebera checking alaba nti motoka eri mu mbeera ennungi y'okutandika olugendo gy'ogendamu. Singa tu checking ezino n'olaba nti motoka eri mu mbeera ennungi oyinza okufuna obuzibu. Kale abakoseddwa mu kabenje ako tweyongera obbasabira Mukama abasoose bwe